tukwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekirala oluno era tukyali n'omusama omusama bamuyita William Lwanga Katonda akyatugenda mu maaso n'okutunnyonnyola ebintu byalaba e South Africa. Mulundi guno tuyingidde byabufuzi eri South Africa waaviiridde South Africa nga bali mu byabufuzi era agenda mu maaso. William, twagala otunyumizeeko ku byobufuzi bye South Africa bitambula bitya? Tukubiremukko mu tooki era n'ekifaananyi byo bitambula bitya ebyobufuzi byo South Africa? Webale nnyo mwami Semakula n'abalabi baka ba Beg Media, Beg TV. Ebyobufuzi South Africa tolaba nti wano muyina ebbugumu mu byobufuzi. Wano temulina bbugumu mu byobufuzi. Wano musaaga. Ate towulira wano nti muteeka sene mu byobufuzi wano mukaaba mpulira nnyo ng'abantu bakaaba simanyi commercialization of politics. Abantu bateeka sente mu byobufuzi South Africa. Jukira gundi yaffe sente. Value ya sente zawa zeri neneko ku ya shilingi wano eyaffe. Kati abantu bateeka sente nyingi mu byobufuzi eri abaagala ebifo ebyobukulembeze. Kugamba ogulira abalonzi kwegamba kituukidde wano Uganda. Tekituukedde wano ate kizibu okwewala. Bo bakikola batya? Kati mbadde njagala kuwa ekifaananyi ky'ebyobufuzi South Africa. Wenviiriddeyo nga baakamala okulonda gavumenti. Waliyo ebibiina by'obufuzi nga wano e Uganda ebiriwo naye byo bingi eri. Naye soko mpenko nga bibiri oba bisatu. Ebivuga era ebiri eby'amaanyi. Ekibiina eky'amaanyi South Africa eky'ebyobufuzi ye African National Congress ANC. ANC ebadde mu buyinza okuva 94 nga Mandela yafuga. Emyaka nga 3. Bagwezezza emyaka 3. Naye era mu kumaliriza emyaka 3 egyo gye bafuze abantu babakyaye kuba balina ebirungi ebibi bye bakoze n'ebirungi bye bikoleddwa. Naye waliwo ekiseera kituuka nga ne woba oli mulungi olina okuva mu ddiini, olina okuvaawo n'omulala. Naye kye batusingako Mandela ye yasooka okukwatamu ng'alina aba vice president babiri, De Klerk ne Thabo Mbeki. De Klerk n'aresigninga nga vice president. Jukira yava mu gavumenti eya apartheid. Kati Mbeki Mandela wawummula mu 99 vice deputy president we Thabo Mbeki na taking over. Bazze bakyusa. Mbeki n'aresigninga. Deputy President we Jacob Zuma na taking over. Zuma naye ne bamuwaliriza okudda ebbali. Deputy President we Cyril Ramaphosa kati afuga na taking over. So bo bannaffe batusingako nti faces zize zikyuka. Okitegeera? Kati mu myaka 3 babadde n'abantu nga 4. Actually balinako ne acting president Kagalema Motelante. Yali acting mu myaka 4. Tukyalina omuntu omu. Ekyo kiba kitusingako naye ng'ekibiina kye kimu. Ne policy ziyinza okuba nga tezikyuka kubanga South Africa ANC kibiina kikadde nnyo kyatandikibwa mu 1912 era mu Africa ndooza kye kibiina ekimu ku kikyasinze obukadde. Kati njagala kuwa ekyokulabirako ekirala ebibiina ebiri. Waliyo Democratic Alliance, ekyo ky'abazungu kirina amaanyi mangi nnyo. Simanyi oba gye yakikopa kuba olumu namubuuzaako n'agamba naye n'agamba yaddamu polite n'agamba nti engeri gye tuli kibiina kya byabufuzi tusobola okukolagana n'ebibiina by'ebyobufuzi ebya mu Africa ne mu nsi naye nga namubuuza nti mulina enkolagana, mulina connection yonna nakyo, n'agamba nedda. So waliyo Democratic Alliance, waliyo ANC, waliyo Mukonto we Sizwe Party MK. Kati Jacob Zuma we yanyiga yaba mu ANC n'anyiga n'atandika ekiki mukaluka n'akawedde era nga ukiri wano okunyiga si kwa wano wokka omukulu yanyiga ne bamugobesa kini n'atandika Democratic Front babudde muki kakati ate ne gundi yanyiga omusajja waffe gwe bayitaani Malema yali mu ANC nga yakulira Youth League ya ANC yanyiga n'atandika EFF kyakala mmyufu. Ekyo kiwagira abaki abagwira okubeera nga bajje South Africa kuba yagamba nti abagwira nabo baddugavu bannaffe bwe tunaabeeyawulako tuba tulidde mu Africa olukwe kubanga baatuyambako nga twenunula. Okitegeera? Kakati mulimu ebibiina ebirala bingi. Waliyo kugamba
ebibiina bya South Africa biri nnyo, ebimu biri nnyo ku mawanga. Kati ekyo MK eri nnyo kibiina kiringa ky'Abazulu. Ky'Abazulu era ojja kusunamu nga abasingamu obungi Bazulu. Naye waffe wano simanyi oba waliwo ekibiina nga ojja kusanga Baganda balimu. Kakati yemali nyagala okubuuza. Naye ebirala bingi. Enkola y'ebibiina eri South Africa eryetya balina nkiyite demokrasiya nga wolaba mu mawanga amalala oba government e South Africa ewa ebibiina by'obufuzi ssente. Era wano simanyi wano ekirala president wa South Africa kibiina kye kimulonda tajja direct na campaigning abantu kibiina kye kikampaininga. Kati ANC bwewangula kitegeeza ANC eba erina okugenda ku gurawundi nga ANC full swing full board nenoonya akalulu. Nawulirako wamma n'esisimu emu baagala gireeta wano bobaka ba palamenti balina parliamentary gundi oba bagiyita parliamentary democracy. Kati president bamulondera mu parliament. Ekibiina ekisinzizza ababaka abangi ekireeta president. Naye ate wano ewaffe omukulembeze kati Mwami Museveni yagenda n'anoonya akalulu n'ababaka bagenda ne banoonya akalulu. Naye enkola eyo olowooza eba terinyiridde eddembe ly'abannansi olw'ensonga erina engeri gy'erinnyiriramu eddembe ly'abannansi ery'ebyobufuzi. Naye at the same time ekekkereza ku resources ezandibadde zisaasaanyizibwa. Okitegeera singa omuntu ng'ano president wanaga ngenza abantu we kubamu akafaananyi Uganda nsi ntono ku South Africa. Kati Uganda tulinga ndowooza tulinamu mu South Africa yokka mu maapu yaayo tuyinza okuba tulinamu Uganda nga 4 kale kasasho. Kakati okutambula South Africa yonna eyo muganda wa kale bo ekirungi kyabwe buli province eyina ekisaawe ky'ennyonyi. Abakulu basobola okutambula mu nnyonyi, basobola okuconnectingira mu train, basobola okutambuza. Enguudo zaabwe nnungiko okusinga ezaffe wano. Facilities balina kusinga. Oyogedde wali n'ogamba nti ebibiina by'obufuzi South Africa babiwa ssente. Babiwa. Buli kibiina ekinayo omubaka oba kuba waliwo ebibiina bingi biba tebirina babaka muli naye ng'ate biri actually buli kibiina bakiwa. Buli kibiina balina omutema gwe bakiwa. N'ekirala ate ekyenjawulo kye babakolera. Palamenti ya South Africa teri Pretoria mu kibuga ekikulu kiri Pretoria. Naye ate palamenti etuula Cape Town. Cape Town it is Western Cape. Kati omubaka wa palamenti gavumenti ya South Africa etera okumugulira ennyumba emuwe ennyumba e Cape Town. Oshagera kati Semakula ova Bulemeezi. Palamenti etuula Karamoja. Gavumenti ekugulira ennyumba e Karamoja. Osobola okukola obulungi emirimu gyo. Naye tekyawukanya ne wano e Uganda. Kati olaba omubaka wa palamenti woba obeera Karamoja. Naye ng'olina okuteesa ku palamenti wano. Bakuwa ofisi, bakuwa allowance y'ennyumba, bakupangisiza ennyumba. Badde sikimanyi ekyennyumba, badde manyi motoka. Anti emmotoka eyo mwe bateeka amafuta. Ne bamanya nti nno ojja kubanga ojja weetaagisa okujja wano e Uganda, I mean wano e Kampala, oteese okitegeera. Bakuwa amafuta okusinziira ku distance yo gy'obeera. Meaning nti tekyawukana nnyo. South Africa eyo mpozi kyembadde njagala okuttaanyaako awo bannayuganda abagoberera ebyobufuzi okutegeera kino nti akawulu kano akaakaggwe South Africa balonda by the way ekisaanyo kyabwe kya myaka 4 ekyaffe ky'etaano balinga Abamerika myaka 4 kati omwaka ogwo ogusembayo ogwo kakuyege watandikira awo era olaba nga batandise otimba ebipande bya bakandidate baabwe okitegeera batimba ebipande kati nze mu province mwe nali ng'olaba ebipande ebigundi bibeera biyitamu zi drive zibeera ziyitamu nga balanga omugundi waabwe balanga gy'anaabeera abawagizi bwe ne mukola ki ozi mu South Africa era mulimu ekibiina ky'omusajja w'amaanyi tosobola kwogera ku byabufuzi bya South Africa n'otamwogerako bamuyita Buterezi Mangosuthu bamugulamu ne University Mangosuthu University oyo yalwanira nnyo eddembe
yabaddugavu ngawulira Mandela baali ne Mandela era naye yakafa recently yabadde traditional prime minister wa Zulu Kingdom Buterezi Mangosuthu abaddeko mu government ya South Africa n'abeera minister mu department nyingi nnyo okitegeera so oyo naye ekibiina kye weekiri ekibiina kye kyerabidde erinnya naye nga alinayo naye ekibiina kye kati kyembadde njagala okuconnectinga awo nti gavumenti eno eyakalondebwa bagiyita Government of National Unity GNU government NC yalemererwa okufuna obululu bw'erina okufuna kati nekola alliance n'ebibiina ebirala kwegamba yakola alliance n'ekyekyo Inkatha Freedom Party IFP ekyo ekyamangosuthu Buterezi kati wali wakikulira nekola alliance ne Democratic Alliance nekola alliance EFF yagaana okuyingira mu mukago ogwo nekola alliance n'ebibiina ebirala waliwo n'obubiina obutonotono obulala obutonotono kakati ekigendererwa kyali ki abamu okola omukago n'abantu n'obubiina ebyo kitegeeza cabinet gy'ogenda okulonda olina okuleetamuko baminisita nga bavudde mu bibiina ebyo n'omanya nti kati Minister of Finance nja kuwa Semakula kubanga avudde mu DA Minister wa gundi wa education nja kuwa Kibalizi kubanga avudde mu gundi mu ANC nja kuwa gundi okitegeera in fact kyembadde njagala okubuuza ekyenjawulo ekiriwo wakati wa government kati ya South Africa yekintabuli ne wane Uganda ekyenjawulo ekiriwo by the way ne wano ndooza baali baagala okikolako oba ojjukira president wano kati yayita Mau se wa DP ayinamu mukyala wa Obote UPC ayinamu abaava mu DP ayinamu abaava mu FDC speaker yali wa FDC naye ebintu byawana ebyo abantu babiraba bulala kubanga poza ekyenjawulo ekiriwo lindako waleeta abantu abo okuva mu bibiina ebyenjawulo balowooza nti tamuyingiza bya NRM tamuyingiza kwegamba balowooza aguliddwa n'abantu bo batandika okuluzinga trust ate mu bantu abo wagenda abasajja bagula biki ne balema okutunuulira national interest omuntu kikyagenda okukola ki okukolera abantu endowooza oba eggwanga lye ate nabadda mu bibiina ndowooza kye kiyinza okuba ekyenjawulo okukinnyonnyola ekyo nti Africa nga bw'ogiraba kizibu nnyo okwawula amawanga mu byobufuzi byaffe mu madiini gaffe mu buli kintu kyonna kye tukola amawanga nfe ng'Abafirika eggwanga lyaffe tuva kikulu nnyo wemba nga nze ndi Muganda naawe oli Muganda ne Kibalizi Muganda buli kintu kye tukola tutera nnyo okulaba nti nga nze Omuganda interest zange ziruwa buli omu addayo kali n'agamba kati Africa yonna kati omuzulu mu South Africa omuzulu agamba nze ng'omuzulu interest zange ziruwa then omugundi omukaladi kubanga South Africa is a rainbow nation omukaladi ye mama muyindi taata muddugavu mama muzungu taata muddugavu omulangi agamba nti interest zaffe ziruwa ngaffe abalangi omuzungu jukira balina abazungu omuzungu naye agamba interest zaffe ng'abazungu jukira twagala okulima be balima amasamba gaabwe bwe bamala okulima balina okutwala ebintu byabwe ku katale atugenda guzaani muddugavu nekyala ebintu bye tulimye tugenda bifulumya wabweru wa sadaka bijje Uganda balina okugula wayini waffe balina okugula kasoli waffe tugenda mukuba tukole ebigundi bino biki bakola maize brand n'akawunga kennyini okitegeera ebintu bya byonna bye balima babifunira akatale naye interest zaabwe bazitunuulira kati n'omuzulu agenda kutunuulira interest ze nga ye akkiriza nnyo mu byobuwangwa kakike tuli akasembayo kakike tuyinza okugamba nti kano tekalekeka naddala mu byobufuzi bye South Africa kye nalaba akatalekeka mu byobufuzi bya South Africa si bya South Africa byokka naye ebyobufuzi temuliimu mulabe wa lubeerera
ebyobufuzi temuliimu mukwano gwa lubeerera. Gundi Jacob Zuma yali president wa South Africa nga mukama we Ramaphosa bateesa kimu balinnya mu kimu. Essaawa yatuuka n'amweyawulako n'akola ekibiina. Gundi Malema yali youth league president owa ANC bwe yanyiiga n'akola ekibiina kye. Okitegeera? N'ekirala bayinza okugira okwawukana ku principle nga naye ate bwe basisinkana mu kuziika kuba abantu beeri nabalaba balinga abantu bakaaba mu Western Uganda. Abantu beeri bwe baba nga tebakkaanya ku principle ate tekibagaana kusisinkana mu kkanisa oba kusisinkana mu kufiirwa. Okitegeera? Ne banyumya ne baseka. Naye ate nga bwe babeera mu byobufuzi mu paalamenti baagala kukuwa mu kwegwa malaka. N'ekirala waliwo okusonyiwagana eri. Waliwo okusonyiwagana abakulembeze abamu obalaba nga balinamu ak'obuntu kajja. Eri balina kye bayita ubuntu. Ubuntu fe wano tuyita obuntu bulamu. Akati abamu tebalina, naye nalaba nga president wa South Africa simukubira kadingidi. Namulaba nga ali is tolerant. Kubanga namulaba nga babadde nabo ne bafuna obutakkaanya. Ate is trying to reach out gye bali. Okitegeera okulaba nga atambuza eggwanga. Mpozi ku mulundi guno babaddewo ne akalombolombo nti deputy president obviously afuuka president. Emabegako awo nga deputy president aliko kati bamuyita Mashatile. Ye deputy president. Naye waliwo yasookawo gwe bayita David Mabuza. Ya stepping down. Waliwo ebitagenda bulungi awo. Oyo Mabuza yaliko gundi governor wa province emu gye bayita simanyi gyerabidde province. Naye kati nekuleta kati gundi Ramaphosa n'alonda ani Paul Mashatile. Paul Mashatile yali treasurer mu kibiina n'amuleeta kati okusinziira according to my analysis Mashatile yagenda okufuddako okubeera president wa South Africa. Ayina entalo ze yamuyamba okulwana. Baali bamutwala Ramaphosa baali bamutwala mu campaign ene eyakagwa. Baali bamugamba dde wabbali. Waliwo emivuyo nti simanyi yatunda nti ku faamu ye ayina faamu alunda ensolo ez'omu nsiko. Okitegeera nti bajja ne babba ssente mu faamu ye. Kati ebintu ng'ebyo emivuyovuyo ng'egyo n'ekirala ayina emivuyo emirala gye yeenyigiramu. Kati baali bamutwala kati omusajja we n'amulwanirira kati era mu yakola cabinet n'amuwanga deputy president. Kati oyo gwe tutunuulidde essaawa yonna gundi wa stepping down oba wawummulira oyo yagenda okubeera president wa simanyi